Mujero bwe muti. Mu garage wakiri. Naye bali muno tebana mulimu kwa kalakadde gwe bakola. Oli wutumulira neta walyambadde. Nyabo wesike mu wodo omulaga. Neta walyambadde. Uno walyambuza byokukola. Abyawo bwati. Naye muyinza okumwetegereza akalumu. Omulaba. Mundabi. Kanebuza avuga nabakola mulimu ki wano. Wanapatana mulimu gwakola mu nkomero ya byonna ze wakoza jazikujjako. Oba yaga abakulu tuyimirize leta chwe wakati akunganya bano yabera omusobye Quando subiu com ela, mas eu só vou com uma. Oi, isso tá falando. Onde é que usa mais me pega? Por aqui, eu acho. Sonia. Ono si muto alina emyaka 18 temulina omwana si muto nammwe alina emyaka 18 aweze 18 oyo abagiweza bamuleke yingira Nyabo umuveko bamule Essa vaguinha tinha Sabura. Agenda soma. Haga mu kwate. Tusubira abantu babiri bokka mu katale kano azokugula nayina kyatunda wali kukyalamu omwana yenna okuva ku mwana asobola okwavula tetumwagala muki ano naye mulina abaana be mwalesa waka operation ya leero yakulaba nti buli mwana yenna abeera ku ssomero baggulawo essomero na mwezi 10 etubawa wiiki eziyise tusuubira omwana yenna alina okugenda ku ssomero alina kuba nga saawa zino ali ku ssomero tutandika nokubategeeza ne operation yange tandikidde wano ne bwe mwaleseyawo waka nga muganya mutala ku ssomero nabo ngenda kubajjayo ku ssomero abakama be baatula ku disitulikiti bakitunula n'amasa amogi ne bakitegeera nti temukyayatula abaana ku ssomero embeera webaddewo ya lockdown mwatula nga kifo kya ssanyu nnyo era temuli beetegefu kuzayo abaana ku ssomero naye tubategeeza nti buli mwana yenna aweza emyaka 6 mu nkola ya gavumenti ya UPE essomero gyeriri era waggule tufunye okusoomozebwa nala ku ssomero ery'e Katikkolo tuse no mu mbeera erowooza tulina okugendayo tugyeyo desike zaayo abaana bali mu birombe by'amayinja abaana bali mu butale ne ku street banda scrap nolwekyo tugenda kukola operation eno mu municipality yonna tetwagala mwana yenna ku luguudo tulina abaana ba mirundi 2
abaana b'oluguudo n'abaana b'oku nguudo. Abamwe be baana bali ku luguudo naye nga balina gye bava. Ab'oku nguudo be baba batugamba tebalina bazadde baabwe, nabo tugenda kubajjamu. Nolwekyo tuze kubategeeza wano, tuze tubayiseewo mizindalo nga tubategeeza tetwagala abaana bonna nga tubagenze ku ssomero. Akaseera kati abaana baffe bana beyanziza beyanzege kale balyamulayo ku bano betufunye tegere abaana bano bagwanira okubeera muno oba nedda kuba tubagerageranye bano abaana betufunye wano kale biki be bayiga ensonga esinga obukulu wanatugula okugenda mu nasale ng'ayiza empisa ki mu katale wamumanye ennimi zaffe zetwogera wano wantwevuma Luganda mutunakkiriza iwambube naye kanira nakulweja omwana omutadde mu mbeera agenda okugenda mu nasale ng'ategeredde okuvuma si kizibu era omutaddewo ng'asobola okuva wano oba tomukuumye bulungi n'omu ekyokulya waddemba okuwagula ekiwago ky'omuntu ekyeryenvu wamala amanye nti bw'otuuka wali awala ekyokulya okola ki ojjawo bujja. So mbadde mbasaba abaana bano banze batanatuka nagenda mu ssomero lya primary banatuka nagenda mu nasale naye tufuba okulaba nga tufuna tusobola bateeka mu nteekateeka yaffe ey'akatale kano wetunaba tukazimba tulina enteekateeka y'abaana we bati nabali tujja kuteekawo sayidi emu wetusuubira nti obanga obadde oze n'omwana nga sobola genda ku ssomero tumukuumiraawo ng'ali mu mpisa kumbe efaanaganako negenda ku ssomero naye ka tufuna okusomozebwa nti omwana agenda okuweza emyaka 3 ng'empisa ezaffe muno zakoze ki zatekuba mwakulidde. Twewale nnyo embeera ey'abaana okukula mu mpisa ezitali za waka. Muntegedde ndowooza kati sijja bagamba nti ono bengenda okutwala kuba sijja kugamba nti ono lwaki tali ku ssomero naye nja kugamba nti ono simukkiriza muki mu katale waki tube n'omwana ono ali mu kibaya ayanguyirwa kuba ono gwolaba ayetono Seminisa Kiria nga ndi acting deputy town clerk oba amyuka town clerk omukono municipal council. Bannange mukulu Nsimbi abyogedde byonna ebituleese olunaku olwaleero ne bannange mbasaba nti abaana bano fe abaabenzaalira ekituufu kiri nti wadde nga temubalina wano leero luno ekituufu kiri nti abaana mutera nnyo okubeera ki nabo muno era leero luno twewuunyiza okuba nti tutambudde okuva eri gye tuvudde mu katale bayire wano we tutandikidde naye nga tetuli kulabako ki mu baana bonna. Kansuubire nti kituufu abaana bo bakoze ki bali ku masomero kyetusinga okwagala banaye tetugenda koma leero omuntu yenna agenda okusangibwa nga alina omwana wano tetujja kuvunaana mwana tujja kuvunaana gwani omuzadde oba omuntu abeera n'oyo ki omwana ye omwana yaani omwana yoyo atu saawa eno okusinziira ku mulamwa gwe tuliko omwana atuuse ogenda ku ssomero okuva ku myaka 6 okugenda waggulu. bakyalina ssente zibasasula baana naga gavumenti nago basasula kati ne babaweerera kati eno ttaamu ne babaweererako ey'obwerere ddala nga tebataddeyo na ssente. Muzeeyi Museveni yagamba abaana abawansi bonna omwana alina okutandika okusoma nga alina emyaka 6 kati okuva ku myaka 5 okukka wansi tubadde tubatwala muki mu nasale ezitezikola zonna zagaana abaki abaana kati tubakole tutya kibuuzo nange nkibuuza Muzeeyi Museveni kati abaana tubakole tutya kubanga abaana abato abo tubadde tubatwala ne tutabaana bo mu butale ne babeera ku masomero gali okuva ku baby top middle n'agenda paka P1 kati saawa eno tebasoma tubaleke ewaka bababbe tukole tutya. Muzeeyi Museveni yabatudisiza kuteeka nasali ezazigule abaana tubateeke ku nasalizi amasomero aga gavumenti gaganya abaana bataweza myaka 6 amanya bampita kalungi Harriet nsibuka kusaza mukono.
Omauto amufunyono abe kwese butulele tuwa. Si mubbi. Mujuliza zi. Mama ali awo. Kwatagera n'empapula. Sebo. Gende wakitawo mujjuliza. Twagala kuya musome oluddewo. Ono lwaki akulisiza abakana. Omeno wiki ya kusatu. Ate wiki. Ate kyawulire bakire kirogeza. Ate siwanga atya soma zino empapula zigamba ki? Zizo zisome zigamba ki? Tugenda kuzijjuza zisogeza ki? Siza somero zizo zisome zino nakasaba ekifo era kirina kuzoma zoziraka kwesire eziriko Mami, papayo katugendeko naye Neta oli mukola. Yani. Wenda kumaza anyweko. Don't mind. Wali buzibu. oyo gwe mbatandikirako wano okunebe enteekateeka eno tuvuddeyo n'enteekateeka eno nga Mukono Municipal Council oluvannyuma lw'okuzuula nti abaana abato abatanneetuuka babadde bali mu kibuga nga bataayaaya abamu nga bakola emirimu gye batandikoze batambuza ebyokutunda nnyaanya butungulu batambuza masiki kakati twakizuula nga n'amasomero tegannaba kutandika netulaba embeera nga eteeka abaana bano ku bulabe kubanga omwana eyandibadde awaka ng'alabirirwa ate n'abeera ng'ali ku luguudo anoonya nsimbi nga kimwanjula eri emitawaana nga accidents ng'okukabasanyizibwa ng'okukidnappingibwa ne tugamba nti nedde ekiseera kituuse abaana bano bave ku nguudo era n'ensonga yali ekwatibwako nnyo aba Mukono Municipal Council. Amannya nze Nsimbi James, the Senior Law Enforcement Officer Mukono Municipal Council. Olwaleero tumountiza operation ey'okujja abaana ab'emirundi ebiri ku kkubo, abaana b'oluguudo n'abaana b'oku nguudo. Era abaana abasinga abaana be tuyita abaana ab'oluguudo be baana b'osanga abeebaka mu myala n'ebifo ebisigadde, naye abaana abo b'osanga ku luguudo ebiseera ebisinga tusuubira okuba nga balina gye bava ne bava nga bataayaaya. Era abasinga operation tugikoze mu katale mu Kikooza Wantoni Paka na Suuti tusobola okukuŋŋaanya abaana abasukka 20 newankubadde abamu abazadde basobola okujja ne bennyonnyolako ne tuba nga tubatadde, naye ng'okusingira ekigenda ky'operation eno okusoma kwatandika twagala kulaba nga abaana bonna baddayo ku ssomero.